Yula nsonga tusobola okubeera nga ate tuttaanya otuwuzikira ku ssaawa 6 mu kye tuyita Bitebi. Nga bwe kimanyi tutusooka mu ga Bwanda ne tusobola okubeera nga ate waliwo ensonga ze tutaganjula mu by'obufuzi, ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyenfuna n'embeera z'abantu mwe bawangaalira. Tuleeta abantu ab'enjawulo bwe tulondobayo nga tulaba nti bakwatewako obutereevu ensonga ebeera mu ddiiro nga n'olwaleero twegattiddwako abamu ku bakulembeze okuva mu ndowooza z'ebifuzi ez'enjawulo ate nga bannansi b'eggwanga lya Uganda okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Tulina Mulangira Eri Wasajja ng'ono munnakibiina kya National Resistance Movement okumala ebbanga ze lyemulabidde era lyemuwuliridde takyegaanangako era tekimuswazangako. N'olunaku olwaleero twegasseeko tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku butaba tugenda okutambuza eggwanga lyaffe Uganda mu kisanja kino 2026 2031 nga bw'omulaba ku lutimbe lwa TV ya Spark TV. Mulangira Eri Wasajja yakkalidde dda muzaamugula tusobole okubeera nga tukubaganya ebirowoozo. So nga ate mu ngeri y'emu tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo ne Mwoyo gwa ggwanga mulwanizi wa ddembe ate nga yeesimbawo ku bubaka bwa Parliament kubeera nga akiikirira ekitundu ekya Nakawa East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'ameggebwa. Mwoyo gwa ggwanga Vianney Muwonge tuli naye olunaku olwaleero. So nga tugenda kubeera nga twegattibwako munnakibiina kya National Resistance Movement wadde nga ye agamba nti kakati yeetengerera oluvannyuma lw'ekibiina okumumma kaadi ey'okwesimbawo ku bubaka bwa Kampala Central mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Susan Kushaba yaliko omukulembeze mu katale k'eggwanga kasinga obunene aka ssente bali ku ddembe akamanyibwa ennyo nga Owino. Oluvannyuma enteekateeka zaakolebwa akatale n'obutale obulala ne bussibwa mikono gya gavumenti ebuddukanye era nenuliramu obukulembeze wabula nga kati waliyo ebiwulirwa nga nabo abakakalabizayo tebeenyumiriza. Tujja kwegattibwako n'abalala tugenda okuba tukubaganyako nabyo ebirowoozo naye kansabe bwe tuli mu studios tubeere nga ate tutandika nabo okubaganya ebirowoozo. Tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo. Kimanyi bulungi nti wiiki weewunzikidde ng'abaali balowooza nti ebikwekweto byekusengula n'okusenda abantu byandibadde bya mu kibuga mukka oba kituta Central Business District naye mwattu bw'ogenda municipalities ez'enjawulo Nansana Municipality, Entebbe Municipality, ugendako Makindye Esalago Municipality, ugendako mu divisions oba mu ggombolola ez'enjawulo abantu basengulwa, abantu basendebwa. Era bitusobola kubanga tubibuusa amaaso. N'ensonga y'ebyasaliddwawo ekyankwanzi bingi ebyabaddeyo naye tugenda kubanga tukubaganya ebirowoozo kimu ku kimu kye tuyita okutaganjula nsonga ku nsonga. Mulangira Eri Wasajja namusa ku live baffe. Abantu ba Katonda mwabatulaba eyo n'abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda atukoledde ebirungi naddala ffe enkuyege zikyakubira enduulu. Nakuwalira wamu nnyolerwa wamu n'abo abafiiriddwa n'abafiiriddwa ebyabwe. Onojjukira nti mu wiiki eno mukwano gwaffe Honorable Najjuma yafiirwa taata we netumuziika mu bitundu by'e Semuteeyo ate eggulo twabadde n'okuwerekera mukadde waffe Muzeeyi Kaddu ow'Oluganda atuzaalira omulabirizi omukulu ow'ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalu. Naye Bayibuli egamba nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe. So buno bwe bubaka bwennyinza okuwa Dr. Kazimba Mugalu nti omuwandiisi yawandiika mu Ezeekeri nti oliba oli awo Mukama n'akuggyako amaaso go bye gasinga okwagala. Naye totya sakikowe ogenda oweereze. Sigala ng'oweereza Mukama yakuwa era yatugyewo erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nkulisaayo bannange bonna bwe tukkiririzaamu mu gavumenti eno ababadde ekyankwanzi nga batuteekerateekera butya nga bwe tugenda okukyogera ku gavumenti eno bwegenda okutambula ate n'enjozaayoza ne neebaza abaloko gavumenti zonna mu Uganda ababaddewo babadde munyonyo n'olukiiko lwabwe olwa Prime Minister's Office era n'abaatutte obubaka bwa President kuba twabagambye ekisanja kino omukozi yenna ssemugayaavu owa gavumenti mu abasomesa mu bakaawo mu ba chief mu ba CBS mwenna abakozi ba gavumenti mu biti byammwe tulowooza nti mulina kukola buterekera ate on the top of that enguzi okugirwanyisa
egenda kubeera baana baliwo mu kisanja kino. Nebaza gavumenti ya television eno naddala muto wange Kefas okulowoozanga n'okumpa omukisa nti oba oli awo nyinza okwongerako naye ate mukulike yababadde ekyankwanzi naye ensonga z'okuvuba tezasoosowaziddwa nnyo nga bwe nabadde nkisuubira naye gw'okyayogera ku basengula ekiri ku nnyanja ekifumba mutuku naye nasazeewo okukola kyonna ekisoboka era nenkola partnership ne St. Lawrence University abaana baffe abaagala okusoma yampaddeyo ku basale munoonye tubatwale basome nga tuli partnership n'amasomero ga St. Lawrence University naga agagwa mu kkowa eryo tweyanziza mulangira mwegwa gwanga yani basome yavuganya ku bubaka bwa parliament nakawa east sebo sanso kulala musakola biba neyanziza nnyo neyanzege erinnya nze mwoyo gwanga muwonge Vianney njagala okutwala omukisa guno okwebaza Nation Media olw'okutuwanga omwaganya okulaba nga tuyinza okwongerako ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza mukulu wange Kefas Mayumba olw'okutukyazanga olutatadde n'ekigendererwa eky'okwongerako eddoboozi n'ekigendererwa eky'okuzimba Uganda ey'awamu. Nzikiriza nga tewaliwo okuwannaanya kwonna nti eggwanga Uganda ffenna litumala okubeeramu era n'okuwangaaliramu. Nsanyukirako abatuuse ku birungi ate ne nakuwala n'abo abafiiriddwako abaabwe n'ensaba Mukama Katonda yeeyongere okubagumya. Mwami Kefa mu mwezi guno ogutukubye emabega tumaze omwezi mulamba ffe aba Praspo Uganda Popular Resistance Against Successional Politics nga tutambula mu minywanyi gyaffe egy'enjawulo olw'ensonga oluvannyuma lw'okuyita mu kalulu ka 2026 bannaffe bangi abamu mu bibiina eby'enjawulo tebaweebwa kaadi, bannaffe bangi mu bibiina eby'enjawulo ate tebaawangula abalala ne kibaleetera okuggwaamu amaanyi. So oluvannyuma lwa guno omwezi tugenze maaso n'okusisinkana bakwano baffe abo ab'enjawulo okwongera okuddamu okubaagaza n'okuddamu okukomawo mu lutabaalo kubanga ebimu ku bye tutabategeezezza nti bwe twali tutandika guno omulimu gwe bataatutuma twali tetunoonyaamu bifo twali tunoonyaamu twajja n'ekigendererwa eky'okuzimba Uganda ey'awamu. Ekyo tekivangawo era bye bimu mikwano gyange egy'enjawulo gye tugezezzaako okukyalenjinga nti tetusaanye kuggwamu maanyi mu biseera bino olw'okuba wali onoonya obwa kansala n'otabufuna, olw'okuba wali onoonya obwa meya n'otabufuna, olw'okuba wali onoonya obwa memba wa parliament n'otabufuna. As long as ekizibu ekiri tufubye okulaba nga bangi njagala okuwa amawulire amalungi nti bangi bakkiriza okuddamu okukomawo tukolere wamu tulabe nga tulwanyisa effugabbi naye ate era ne wabeerawo n'abangi abalabira ddala nga baggwamu essuubi naye nabo twabawadde obudde bagende mu maaso beerowooze bamanye nti eddimwa lye tulina ddene nnyo n'okusinga kye baali balowoozaako. Nsanyukirira wamu ne munywanyi wange ono mulya bisiike nti era tuzzeemu ne tulabagana neebaza Mukama Katonda nti era olwaleero obugenda kutuddamu okutwesera abali bagezeeko okulaba nga tumulungula ensonga. Weewaawo olunaku olwaleero twaga tutunulire mu nsonga ez'enjawulo nti gavumenti eya National Resistance Movement ekisanja 2026 mwoyo gwa ggwanga Vianney mwakolera eri wasajja jawagira ewunzika ekisanja mu ngeri abatandise okugondola ensonga nti ekola mu ngeri ya taamu egenda. Butunulira gavumenti awakati yaise ekiwandiiko oba ekiragiro ekiyita trade order enguudo mu bibuga n'enkinkinzi zaabyo zibeere nga zisengulwamu abantu n'okwerulwa. Era twasooka tukyaki tugamba naye Kampala ye daaki si kaaki yafuna obusizo. Ne tugamba abantu bagendeko mu bitundu ebirala bye tuyita enkinkinzi bakakalabizeeyo akatayite kasala nabo ne batandika obbasengula. Ekisengula abantu kino kigenda mu maaso. Trade order yayisibwa central government naye mukyo twetaaga kutunuulira obukambwe obumalirivu
obwolesebwa mu nteekateekero oba mu bikwekweto bino birekawa eggwanga okutwaliza wamu. Nja kutandika ne Eri Wasajja, omuwagizi w'ekibiina kya National Space Movement ate ng'akolera ne mu gavumenti eno. Ekisooka abatulaba n'abatuwuliriza ebintu biri bibiri. Environment ne development si baluganda. Ekimu bw'oba okyagala oteekwa okulinnya ku kirala. Ntuusa okwetonda kwange n'okunyolwa kwange eri abakoseddwa, naye ne mbakubiriza tukuume obumu ate tuteekewo embeera ey'okuwuliziganya so that nti wakati mu kuteesa n'okukkaanya buli kimu kisoboka. Nange ndi omu ku batakkiriza nti bwe kibanga mu Kampala, yes, mu bibuga nga Masaka, nga Mbalala, Lira, Mbale, at least those are cities era tuzirongoosa. Naye bw'ogenda ewaffe Nabusanke oba bw'ogenda e Kalangala nga nayo abantu bakaaba, osooka n'obulwa bye bagenda okuddukira. Ate tubadde tukyali kugwa obukonteyina ne tujjirwa ogw'ennyumba nti Wasajja wazimba tofunye pulaani, nze nakulira mu nju ya Mmuli. Taata wange yagizimba mu 1942 naye yajjajja wange ya 1940 naye gyeziri enabusanke. Bw'ogenda enabusanke ew'omulangira Yokaana Ddungu Saalongo n'ew'omulangira Ntegejjuuko gyeziri, era yaziteeka ne mu ddamenti bwe muba mukyusa amayumba nga muzimba amatiribona nga bwe muliyagala, ezo enju z'ebijjukizo mukolanga ki? Muzirekangawo naye zaatukuza. Kaakati essaawa eno atayina pulaani kyogera twazimba ku mulembe gwa Amini bwali buvunaanyizibwa bwani obutazituwa oba obutatulagira nti temuzimbanga nga temupulaaninze. Ekyo kikomawo eriffe gavumenti tuteekeddwa okwekuba mu mutima. Ekyokubiri, muzimbi kye yakuzimbira yali licensed by then, ekyo nakyo it's another case. Kweganga olabanga ebitategeerekeka kyenvudde nkugamba twetaaga okuwuliziganya. Nawe twabitegeera. Omanyi tubadde n'ekizibu wakati mu transition nga parliament egenda endala egenda kuyingira, abaloko government bagenda. Nze nagenda Munyonyo jo mu lukiiko, nali njagala okusisinkana chairman wange ow'Ekalangala, mukwano gwange ng'omuntu ate teyakomyewo mbwa chairman newankubadde wa kibiina ky'NUP. Naye bwe nabadde natuuse Munyonyo ng'olaba people they are desperate really, si bye baliko. Osanga baladisi buli omu akuba munne kaama nfunye ntyo bwani nzirawo byebadde bigenda maaso mu musomo babadde bo balaba butya bekuba mu tooki. Kiki kye basobodde okwakivinga ekiganye tukitandike tutya ekisanja kiwedde. Naye nga abantu olaba beesuulirayo gwa Naggamba abamu tebaatendinze. Why? Kubanga bagenda ne mu parliament ennaku zino gwe wano tubadde tumanyi Lukwago yasinga okwogerera be basengula newankubadde bwe batuuka okusengula abadde addukawo. Tewalaba ebyali ku Katuba wali Kataabu wabadde akiikirira hamu yazimba awo, okyajjukira struggle ezo 2016. Kati nga bwe batuuka okusengula n'okunyiga abasuubuzi waatalwala aba out of the country oba okitegeera aba ku mirimu gyanjawulo, bwakomawo munandaba sikiraba tewaba naakola kitubadde ne politics oyo bwatyo. Naye ku luutu eno omunoonya naakola ki? Naabula. Why? Kuba yeesuulirayo gwa Naggamba alowooza tebannonda. Naye kakati ate Mulangira Wasajja twagala ofuuke ekiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Kati omuloodi omuyigiriza era omuloodi yagenda ndeese kyakulabirako aba municipality Nansana oba ab'e Masaka oba ab'ewaffe e Nabusanke. Ndeese kyakulabirako nti abakulembeze ennaku zino tebali bumu n'ebikolebwa mu gavumenti. Buli omu atunuulira whether exit oba oli lwaki ekyo okulabeko tulisi kya Jetimisa nti gwe basigazza ye gwe baliko batya simuleese
kubanga ye waali ayimirira okimanyi nti minisita wa Kampala kati kyogamba wampise ng'ojja nakumpa ebyokulabirako bye nnina okuleeta saagala kulimba bantu sokolideko muto wange ogenda kumpa n'ebyokulabirako oŋŋamba lwaki ngeza ku kataabu gwe mmanyi yabadde akiikirira owino amanyi ayina engeri avuga ekintu n'akulowoozesa nti byayogera kale kangeze ku mmeeya w'ekawempe mulokole munnange Sserunjo gy'ow'eddembe nkutumiddeko kale kangoze ku kojja wange ow'ekira Mutebi. You get a point. Sina point gye nfuna kubanga ogezaako okulowoozesa abantu nti road mayor oba mwami Sserunjo bavunanyizibwa kyenkanyi ku bintu bino oyinza okuba olina ensonga oli mutuufu oli waddembe kubanga be babadde mu buyinza obuvunanyizibwa era bakyabulimu okutuuka nga 12 naye bwe tunaatuuka nga 12 ab'e Kampala nga batandika okuwaaba ew'omulala ab'e Kalangala nga batandika okuwaaba ewalunkuse oba nga batandika okulaajanira Honorable Gundi nti ab'Entebbe nga batandika okugamba shaka totwogeredde naye mu kiseera kino Honorable Mbwa tekamwa bw'obeera mu palamenti trade order teeka mwalireese zitiriri engeri gye likwa omanyi bw'olireeta you mind n'engeri gye linaakwatibwamu gye linaateekebwa mu nkola ngoberedde nnyo oluusi ekitongole ekiramuzi naye nayina mukwano gwange actually twakula tumuyita taata naye yali mulamuzi naye nayogererako n'ekitongole ekiramuzi naye lumu namutuukirira ng'omuntu ne mugamba lwaki mugenda ne musala omusango ng'olabira ddala nti muto wange Vianney ensonga eno teyagikoze lwaki tomutanadde eka lwaki omumma bail n'agamba nti first of all before taking judgment we mind about the consequence kyekigenda okuvaamu bwe mmala okusala kino nyinza okugamba kati nga bw'onoolaba akano akasajja kano kalumpa akatta abantu kano akeeno onyumu oba yoyo kosaagala nakwogera linnya lyako ayinza okunjogeza ebiyitira naye ng'olaba abantu bagambye nti gwe ekibonerezo ky'oba omuwa ekisingayo musonyiwe omugambe yitaawo ofuluma okole ki genda ewuwo ekyo ky'oba otukolerayo owulira naye bayinza n'okubula we bamuziika nga n'obunyama kuba bwe bawulira n'ali wano nti bagenda kumuta ateekako embiro n'akola ki kati omulamuzi natugamba nti oluusi ebimu tubikola nga tutegedde kyekinakutuukako mu community kyekinakuviiramu ensi eneetulaba etya kyova olaba bakugamba sooka oddeyo sooka olindeko sooka okole bwoti ne basoma embeera kati ne bino ebyamateeka bannaffe baali badde bamala okusoma embeera ekyokubiri bw'oba obasengudde e Kampala ne baddukira e Buddo ne bwe gaba magye oba bayeekera oba nga bakutte olutalo balekawo escape route nti abantu bano banaddukira wa kuba kye tutayagala si kubatta tetuli ku kibonerezo nti asinga okutta banne n'abasaanyaawo ate onooba ne baani kuba wakyaliyo n'omu kisa ogw'okusonyiwagana kakati bw'oba obagobye e Kampala n'obagoba Entebbe nze ndaba wali babagobye Entebbe ku kkubo ne babagoba kubayita ku makubo which is okay fena twagala ekibuga ekirabika obulungi naye ate bwe baddukira mu kisembi iyo baleke tumanye ensi zonna ezikuze owulira mwami Kefas waliwo kye bayita first class ne second class kati ekizibu kye tulina wano Vianney ne Wasajja benkana batya sebo tuyina twenkana mu bigambo negereza ku munnange ono kuba we tuli osanga member wa parliament akolera $40,000 ng'agula omugaati mu supermarket ne Kefa moderator akolera $20,000 osanga omuntu ng'ali akatogo ak'omutwalo n'owa boda wakalya ne meya wakola ki naye mu nsi ziri ezimu bakoze batya bateekawo waliwe bafumba akatogo nga kalungi nga wayonjo nga bakatunda 3,000 naye nga bw'otuukayo kafaanana ne kooliridde wali ak'omutwalo kati kitegeeza okugoba abantu bano twali badde tumala okubafunira ebifo gye tubasindiikiriza olaba kati nga bwe bagamba nti tujja abatembeeyi wano mugende mu katale e Busega weekali mugende tulongooseza akawusaafi ekyo baba bakiwulira naye ebifo ebyo really it can accommodate all those people kakati bwe baba bafisse ku nnyanja nga tugambye nti bavuba bubi
ne basiba emigugu gyabwe mutambule mugende muwummule nga tugenda baterawo sente za kwa kalicha ze tutannaba kufulumya bagende balunde songa ne we banabirundira tebannagulawo twetaaga sente nyingi olaba nange nze nnyini sinnaba kumanya wawe ngenda biteeka yadde ninayo kosa mu cages naye sinnamanya dirwe nazifuna kakati wabeerawo kye bayita poor planning era ekitongole kyamuvawale kya planning authority okututeera plan mu bitabo nti Uganda ejja kufaanana bweti myaka 3 mu tuyina okukopa ekyakabaka kitya agamba nti tulowooza nti mu myaka 3 we tunaatuukira 2 sirimu ajja kuba akoze eki n'ateekawo ne measures nti muleeteeyo emitwalo ebiri tudduke naye bwe tufunamu ssente twongere ku bupiira twongere ku kusomesa twongere ku gadgets ezitaasa you get a point olaba nga vision ye nti we tunaatuukirayo ataddewo n'ebikolwa naye sikkiririza na muntu agamba nti mubasengule mubagobe mububinule mubusuule kati olaba abantu aba bafumba emmere ey'olweggulo oyo neyaba viani olaba abafumbira ku makubo abakazi abo era ffe gye tulya anti nze ndya wa Ruufi nze bba wa Ruufi tondaba Bishop Luwalira yatugatte na mirembe tobijjukira kakati nze sigiriya kyenkusingako nze sigiriya ndya wa Ruufi naye emmere eyo yasirijja 2,000 naye osanga abantu batudde ng'omutalinya ku munne nobayitako ng'olaba balya owulira ng'abantu bamativu kubanga yakoze mutwalo oba gumu n'ekitundu akozesezaako entambula n'alyako akamere ayagala omutwalo ogufisseewo agutuuse ewaka kati nabo bw'obibajjako oba oyina ekizibu ate n'omukazi oli gw'olabaawo maama bbira gwe twawa akakadde ka PDM oluusi oba seekyo yafuna akasente ke oba omwana waali bweru ebyo gye babeera mu byeyo actually yonna engeri gye yakafuna n'otoola akakadde oba emitwalo 5 n'okakola ki n'atandika ye kapito we kakati twetaagamu okupulaninga okwenjawulo mu ngeri y'okuyamba abantu tugazeetinga ebifo tugambe nti ako katale ka mmere olw'eggulo buli tawuni buli gombolola emanye nti ngoba abantu bali mu katawuni naye abantu abo bagenda okufumba wabeereyo akatale k'emmere nga bwolaba tuba n'ezirufula nti bw'oyagala ennyama genda mu lufula wabeerayo amazzi wabeerayo abasiraamu bagisalirayo bulungi tweyanziza Vianney Muwonge mwoyo gwa ggwanga olumu mukulu wange ono alina okutegeera naye ndowooza mudda n'amutegeera omanyi mu 2014 gavumenti ereeta Fish Protection Unit mu ggye ly'eggwanga erya PDF kaweefube okutereeza ennyanja abantu ne batandika obbagoba ku nnyanja ne battanga n'abantu n'effujja eryakolebwanga era mulangira ono tubeera naye abantu abamu n'avumirira nnyo kati wamala okuvumirira oba oli ku TV n'olaba nga ate ali mu bikwekweto ngawaddeko naye ng'avumirira engeri gye bayisaamu abavubi ng'ali mu bikwekweto yakula ekibiina simanya kifa Babaliyazi Association ebikoze bitya kati ogenda okumulaba oba oli ku mawulire kawungeezi ng'omulaba y'omu ku babadde balina abajaasi bali ng'omukulembeze ng'agezaako okulungamya bannaaye nga babadde mu bikwekweto bwamala ng'avumirira naye nga bajja n'avumirira n'aga nti naye banaalumirirwa abantu n'ebirala ebiringa ebyo kale muwulira bambi eddoboozi lye ndiwulira bambi alumwa ku lw'abantu bano jagaye gye mulya abatonninnyira katono nnyo bajjeewo ng'ate be bawa akakadde ka PDA katono nnyo nga sinnage naye ate nga tonanzijako okukazindaalo kala akadakiika 20 light regarding that anti nyina kyengezaako okuzimba nti bannansi abaali ku nnyanja ku mazzi gye bakakalabiza nabo bakaba batwawa nga ntulege bwe bamaliriza ab'oku nnyanja kuba pulezidenti ndowooza omwaka oguwedde mu kampeyini yalagira baveeyo ekitongole ekyo kiveeyo kati bazze ku baakulukalu ab'okulukalu nabo babali bize nabo babatwala baggwerayo Vianney bwe mpulidde submission ya Mulangira alaze nti gwe nga ababadde mu bukulembeze era bali mu bukulembeze okutuuka nga 12 May muvunaanyizibwa kyenkanyi lwaki olowooza bakuteekako obukongolo katuli ayina kuwa kubanga nze obudde bubwe omuwadde kamwe eddakiika emu ndaba alajja naye ng'ekibuuzo nkikuseeti njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti Yesu yagamba
nti waliwo eŋŋano eyagwa ku lwazi endala negwa egindi yonna nekulira wamu ne bamugamba lwaki tosaawawo ebiŋŋano n'abagerera olugero n'abagaa nti eŋŋano n'ebiŋŋano mbireke bikulire wamu naye omukunguzi bw'atuuka alondamu eŋŋano. Njagala okutegeeza mu gavumenti zonna n'ezaali zikyuse ne ze baali bazze bawamba tewabangayo bayeekera nga tebakolagana na bali muki mu gavumenti era emala kukyuka Vianney n'agaa nti ffe mwatulanga ku TV ne Wasajja twabeeranga nani n'ekigendererwa twalinga ku kino waliwo ebimu bye bakola abantu nga bali mu gavumenti nga bagenderera kusuula gavumenti. That's why osanga gavumenti ng'esibye abakungu baayo osanga gavumenti ng'evunaana abaki abantu baayo waliwo abamu bye bakola nga baava dda ku mulamwa. Ekyokubiri okutulabanga abakulembeze ne tugenda mu wantu wolowooza nti abantu babanyigiriza. Bayibuli egamba nabbi bw'atavaayo kuyimirira eggwanga ligwa. It's my law. Nga bw'ompise wano n'ombuuza osuubidde okumanya nti nze goonya ebeera mu mazzi kati bwe wabaayo ekiri mu mazzi tebabuuza mmotoka osuubira kubuuza ki goonya. Kati okundaba nti wabaddewo ebikwekweto n'embeerawo weebanyinza okuba nga ngenze kutaasa be banyigiriza oba nga ngenze bagamba nti nankubadde wano batusindiikiriza batugoba ku kkubo naye bukiyosiki buno we buli ddala bukyamu tebwali baddewo. Omuntu azimba edduuka oli n'ateekako kiyosiki mu maaso g'edduuka omuntu n'ogiyita tubadde tuyitaawo ku mini price wa n'olinnyako bulinnya mu nnyaanya ne bakukwata jeeke. Kakati ebyo byonna buvunaanyizibwa bwaffe abakulembeze to any light. Ate ekyokubiri be twakwasa obuyinza naddala bano ababadde mu kibuga bibadde byabalema. Neeyanziza nnyo Mwami Kefas naye muganda wange ono akola mu gavumenti kyeyeerabidde mu mwaka gwa 2010 bwe baali bakola amendments mu etteekawo KCCA ekibuga kyakyusibwa ne kijjibwa ku bakulembeze ne kitwalibwa mu central government era bw'otunuulira ennyingo ega nti the capital city will be administered by the central government and the central government it is administered directly by the president. Kitegeeza bino byonna byolabye ebiganye bibadde superintended by the president. Kyekiteesaawo minisita owa Kampala kuyimirirawo mu bigere bya president waatali. Kyekiteesaawo ky'oyinza okuyita the executive director emirimu gya bulijjo okugenda mu maaso n'okugirondoola. Ekyamazima emirimu egikolebwa KCCA ne local governments ez'enjawulo kati ebintu bino eno bw'ogezaako okusoma mu ripooti eyakolebwa World Bank mu 2014 World Bank yakola ripooti ng'egezaako okubuulira gavumenti ya wano kubanga yali ekoze okunoonyereza wano mu 2014 n'egamba gavumenti nti okutandika ne financial year eya 2015-2016 bwe mutaateeke e 1.4 trillion mu kibuga kyammwe ebikibuga kigenda kufa mutuuka ekiseera nga temukyasobola kukiddukanya era mutuuke n'ekiseera ng'ekibuga kyammwe tekikyasobola kubeera ku mutindo gwa bibuga birala byonna. Oluvannyuma lw'ebyo nga World Bank emaze otuwa ripooti gye yatuwera ku bwereere kubanga yakola survey ne ssente zaayo n'egikwasa gavumenti ng'eteekwa kutambula butambuzi ng'egenda okukola ky'oyinza okuyita the implementation. Financial year eyasookera ddala 2015-2016 bw'otunira budget ya KCCA bagiwa biliyoni 496. Ssente ezo ze baabawa bw'ogezaako okugeza okutunula mu biwandiiko bya KCCA ezisinga zaali zigenda kusasula bakozi. Ssente ezaali zisigalawo ky'oyinza okuyita ezigenda okukola development mu kibuga it was just peanuts. Bwali busente butono ng'ekyamazima tebusobola kuddukanya kibuga kubanga bw'ogezaako okutunira Mwami Kefa n'abampuliriza ffe nga bakulembeze ba Kampala kye tuzze nga tugamba nti wano Kampala ne Kampala Metropolitan ng'ogigatidde wamu bw'ogezaako okutunulira mu biwandiiko bya URA bikulaga nti the 70% of our revenues ze tugezaako okusolooza zonna ziva wano nga ffe kye tugamba nti Kampala ne Kampala Metropolitan yeetaaga a special status eyo nga ejja kubeerebwawo in terms of budgeting
nga baba batuse mu nsonga za budgeting nga bajiwa sente ezisingako ku bibuga nga wadde ebibuga byonna ebirala naye ebyo byonna byagaana government fenga tugeza ko gamba mwe bani era kiyinza okuba kinawe kyali fenga bakulembeze mu Kampala kinawe kyali captured dala nga kyali captured era bwogezaako okusoma mu biwandi bwogezaako okusoma mu Kampala bwogezaako okusoma mu market ordinances ne transport ordinances KCCA executive ya Lukwago giyaleeta eri executive director ebyo byonna byali outlined nga bigezaako okugaa nti bwe kubanga twetaaga butale KCCA katufune sente ezimala tuzimbire abantu obutale bugwe bwe tunazimba obutale nga buli mu surplus kitegeeza wajja kubeerawo shift abantu bano kijja kubangwira okubagamba nti tubajja waneeno ate tubatwala wali eri but nga tosoose ku movinga kugamba nti osoose kukola nga gwe KCCA noga nti nsoose nenkola obutale ne bubimba ne bubeerawo bwoba nga tonna bugazetinga n'okubukola kubanga faabe Nakawa n'akatale ke tuzimbidde emyaka 7 ak'Enakawa nako tekaggwanga so ekyo kikulaga ki nti oteeka okumuvinga deliberate ng'omuvinga left ng'obutale buno bumaze okukola ki bumaze okuggwa nene ekirala mwami Kefa n'abampuliriza bwogezaako okutunuulira mu kaweefube KCCA wano mu Kampala gw'eri okukola eri selective amateeka tegateeka kubeera selective bwe nali wano olunaku ndooza lwali lwakubiri oba Mande nagezaako okugaa nti ekimu ku gavumenti y'aba wasajja bano kyekola nti ebeera selective mu kyasa ndooza kyali kyasa kya 16 ewaava ky'oyinza okuyita the doctrine of justice obwenkanya Abafalansa bano ne mu kyasa kya 17 baali bagunjufu baddira oba wali owuliddeko nga baga nti n'ebisolo byatwalibwanga mu kooti era olunaku lumu embizi yatwalibwako mu kooti ng'etomedde omwana omusango ne gugisinga n'etwalibwa kalabba embizi obwenkanya era wewaba n'omusango ogwokubiri bwe bagisalira ogw'okufa yakona omwana n'afa ne bajja ne bagisalira akalabba era ne bagitulisa nekola ki ndaba akanyaawo ng'etonnya bagivunaana kutta mwana ati bino gwe kyotunuulira era kyesaagala andaba atunuulire ono kyalabira mu angu atunuulire buli eri obwenkanya nti Abafalansa they were looking for justice omusango ogwokubiri emmese zagenda ne zirya zagezaako okugenda okulya mu nnimiro y'omuntu bwe zigenda okulya mu nnimiro y'omuntu munagenda mu kooti oli n'agenda n'aloopa bw'aloopa bino byonna biri facts bw'agezaako okuloopa omulamuzi okujja ekiri ekyali kisinga obukulu bazisamoninga mu court proceedings ezasooka emmese ne zitajja era yali looya waazo naga nti ziyinza okuba nga tezaafunye kirango nti babadde waliwo azikola ki azivunaana n'omulundi ogwokubiri ne bubakola ekiranga emmese tezajja omulamuzi n'alulinga naga nti wateekwa okubeerawo obwenkanya nti emmese zino ziyinza n'okuba nga zaatidde kapa nga kapa eyo oba yandibadde ezirya kyobola zaatidde n'okujja mu byonna kyengezaako okukubuulira nti the selectiveness of the law bw'ogenda n'otunuulira bye bali okukola ku nguudo ne bajjawo bukiyosiki bw'abantu bw'oba ogenda eruzira waliwo omuntu asitula ekizimbe andi muntu w'amaanyi kuba sijja kumwogerako wano w'amaanyi ekizimbe ng'ogenda eruzira ng'oyise ku toto ekyamazima akizimbidde ddala mu kkubo ye akizimba mu kkubo naye because ye bannantagambwako ebyo we wajja obweraliikirivu bw'abantu amateeka bwe gali bagatandise okukola nga bwe gatuuka ku wasajja nga waliwo okuzimiriza bawasajja nabo bajja genda nga baga nti lwaki ekikoleddwa kwoli nange tekikoleddwa wange n'omulimu ne wandibadde okola omulimu omulungi wandigenze ogenda okumaliriza ng'omulimu ogwonoonye lwakubanga bwe wabadde okola implementation eriisa erimu waliwo watuuse n'ozibiriza kiki etunoonya mu kyo nze ndi omu ku abo abaagala trade order naye mu byonna byonna nawa KCCA n'ekiwandiiko era kyenkyenja okuwaako nga ngezaako okubagamba bwe baatandikira ddala okugoba abasuubuzi awo nga ngezaako okubaga nti let us embrace the night economy amawanga kati agali okukula
tegatunulira the economy yokka gatunulira ne night economy kubanga night economy eno egenda nebera nti waliwo abantu abamu bojja okusanga nga bo emisana beebasi enguudo zino ziyinza n'obutabaako bantu bangi nnyo bwe tugazeetinga enguudo ne tugamba nti enguudo zino buli ssaawa 4 paka ssaawa 10 ez'okumakya awo abasuubuzi bajja kujja batundirewo ebyabwe ogenda kwekanga n'oyo omukozi wa chapati ajja kunoonya wasiikira chapati asobole okuba nabagenda okukola ki n'oyo ow'emmere abadde wali eri ajja kusobola okukola ki era naye emisana ajja kuba agenza okwebaka ekiri akomewo akole kye tuyita night economy olw'okulaba ng'abantu bano bayambibwa bw'ogezaako n'otunira mu bibuga eby'enjawulo nzikanya ne kesi kyekola ekyokugezaako okutereeza enguudo kubanga ekyamazima waliwo wootuuka n'olaba omuntu ng'atunda ebintu ebyokulya naye nga bitundira mu kkubo ne weebuuza n'ogamba nti ate nga bwongangagabona amugambako ajja kuvaawo bubi nnyo naawe so twetaaga okukkiriza nti bwe tunaaba twagala ensi ennungi ejja kulemberwa n'amateeka the issue weeri nti etteeka kubeera selective bwe libanga ffenna litulaba nga bwe liraba Wasajja nga wiraba ne Vianney ensonga ejja kutambula bulungi but government teteekwa kweggyako obuvunaanyizibwa bwayo kubanga bw'ogezaako okutunira mu bitundu ebyesuulidde naye eteekwa okuteekayo obutale bw'omubuulo eteekwa okuteekawo obutale abantu bakole togoba bugobi bantu wateekwa okubeerawo okuteekateeka naye bw'otunuulira abakulembeze baffe ab'omulembe okuteekateekwa kwabwe kutono kubanga tebalowooza kimala. Muwonge Vianney, waliwo omulabi wa Spark TV ali yajeebuuza Wami Vianney emyaka 10 gy'amaze mu kanso ng'omukiise awulirwa ddi era alabikirawo nga baproposing nakawa tuteekewo akatale k'omubuulo abantu bano abalabika okuba nga bakolera mu nguudo baveeko tibanabeeranga n'akatale k'omubuulo buli lwakuna olabiddwako oba mulabiddwako kanso zammwe ezimaze ebisanja nga 3 oba kati goluwa 2 naye kakati abadde mu buyinza nga mu Kampala n'ebiriraano babaddemu ebisanja 3 balabiddwako ddi nga baleeta proposals ziringa ezo obutale bw'omubuulo bino byandigenza okujja nga balina bwaddukira naye n'obutale bw'omubuulo era mwagala gavumenti yebeera atandika obutongoza mukoze eki okulanga muteekerateekera abasuubuzi besides obutale bwa gavumenti bwogaye tebumala okusanga kuba abantu bawulira nti nkoze ebintu bingi bampa emyaka 10 nenga mbaddeyo emyaka 5 andi omuntu okuwa ebbanga eddene ng'obaddeyo ebbanga ttono kitegeeza oteeka okubeera kyokoze abantu nekibalowoozesa nti obaddewo emyaka mingi ne mukulu wange mbaddewo emyaka 5 naye onajjukirwa mu mwaka oguwedde mwezi gwali gwa 3 ensonga y'akatale akali mu mutungu ku kitintale akali okumpi nange ojjukira nti twateekawo okwekalakaasa okwali okwenjawulo naye okwekalakaasa kuno eno it was the end result eyali evudde mu ebyo kubanga twapetitioninga kubanga ne executive director Kisaka akyaliwo ng'akatale kaffe tekava ku fezi ya 2 nga ne fezi ey'okubiri tebangako weggwa. Mwami Museveni bwe yali atambula ku nsonga za PDM baleeta abasajja ne batandika okukoona mu katale balowoozese omukulu anti babagamba ayinza okuyimirirawo babalowoozese nti waliwo emirimu egigenda mu maaso era ennaku 2 ezo nga Museveni ajja olw'omukaaga okutandika olw'okuna twalowooza nti akatale bagenda kuddamu okukazimba kumbe bali eri bajjawo ne beefuula abalina bye bakola naye Mwami Museveni bwe yajja n'alambula aba PDM emutunga okutwinizi pub nabo ne bakola ki nabo ne bagenda ekikolwa nga kineeno nga abantu bakola byakabanda bekwafe tukoze kye tusobola tukoze ekyo ekiri mu buyinza bwaffe but the appropriation esigala eri wakati wa executive director wakati ne parliament okutuwa ekyo kye tubanja kubanga njagala kujjukiza obutale buneeno sente zaabwo zakozesebwa bukozesebwa mu bintu ebirala ebimu ku byo zino sente zaweebwa World Bank yatuwa sente naye ffe tubuuza akatale k'ekitintale nga tekavangako ku fezi ya 2 ne fezi y'okubiri teggwanga naye ng'ajjukira abantu we bakolera substantially saawa zineeno nannyini ttaka abagobawo nejjuza omuliro gwakwata kubanga waliwo akagenderere bannannyini ttaka kati ebiro bino ng'anaayagala okugobawo abantu abakumako muliro
abantu bakyalina bwa Katonda fenga tugezaako okugamba nti abantu bano nga tebannafiirwa mu maali yaabwe gavumenti ekola obuvunaanyizibwa bwayo emaliriza akatale kali eri abantu abali wali eri basobola okugenda okuyiiza mu kali eri akatale. Mulangira Eri Wasajja, Mwami Museveni weyabadde ekyankwanzi yategeeza nti kakati essira n'essuubi okulaba nga abantu bababulula kuva mu nnaawokerawo obwavu bamutadde mu PDM ne mu myuga gye yatuuse n'okugamba nti etambulira ddala bulungi. Abamu ku mwawa ssente nange nezikiriziganyako patiri naawe bebamu ku abo bwe basengudde okuva ku nguudo tunazibanjawa abadde n'emidaala gya chipusi n'ebirala ebiringa ebyo. Ate nno mwattu waliwo ne gye babalumbye ne baddewo ne mmeeya wa Kyengera omulonde Bitokote nga ŋŋamba nti neeyo munda ate gye baagenze kazinga ekyengera munda eyo ku tempo naye ate babalumbyeyo. Kiruubirirwa ki ekiri emabega w'enteekateeka eno? Ekisooka ng'abantu mwakabawa ssente mubasuubirozizza wendi munnaffe omuwulidde ng'ayogera bwe boogera bo ababadde mu bukulembeze era abakulembeze bagamba abakulembeze era olwaleero ensoose okuwulira nga kiva mu munnanga ono ng'agamba nti etteeka likirambika nti ekibuga kya pulezidenti. Munajjukira nti tuli mu nkola ya decentralization whereby central government oluusi yejjako obuvunaanyizibwa obuyinza ne bubeera mu local government devolution of power. Kati ekyo kyogerwa bwogera kamalirize njogera kuba tetwogera ku Kampala yikaze site naye bw'osoma local government act ekirambika nti local government bw'eneeremererwanga the sitting president may take over. Naye bannange mubadde mubawulira lunye minisita n'abayita mujje tuteese tupulaningire ekibuga tukolere wamu nammwe abantu abalonde. Enkiiko ne baziyiwa ne beekalakaasa temujja bibeeramu tebijja kubeerawo. On the top of that especially wano mu Kampala almost 40% bakansala bano bakimanyi bulungi nti olwatuuka ne beeyongeza omusaala ababadde ku kakadde ne badda ku 7 abalala ne badda ku 3 ne bakozesa omukisa ogwo ne bagenda mu zibbanka ne bakwakkulayo looni. Ate bakansala tebalina ebyogamba ogereesa oba ne badduka bakansala abali e Kampala gwe tokimanyi nti bannabasinga tebaliwo bweyongeza musaala kiri kyosoose era kigende ku likodi oba mubulina tokonjera sikonjera kigende ku likodi kansala gwe Vianney tunula mu kamera sente z'okolera nga kansala ne Dr. Matiya Lwanga Bwanika chairman we Wakiso gwe nayani asinga sikere nene simanyiza afuna obukadde bubiri akubulira sente zafuna kiri ku likodi local government salary scale was 5 obukadde bumeka bubiri so bali beyongeza banajjako musoro oli mbukadde bumeka tunula mu kamera ogambe nti gwakiikirira ebyalo bibiri eruzira tosinga Dr. Matiya Lwanga Bwanika akikirire Wakiso district esingamu abantu abangi ekyo n'okireka. Ekyokubiri tubadde n'ekizibu wano mu bakulembeze bannaffe mukimanyi bulungi nti it was FDC abaatuula saidi ze Katonga eyo ne balonkinga tubalemesi ne batuula ekibiina ekyali badde kiwabula gavumenti tugende tubakole ki tubalemesi bano bannaffe bwe bazze balemesa ki FDC ekisooka ono waliwo nebiri mu koti byesaagala kwongerako nti n'omukulembeze waabwe ali kujja kubagaininga bya mundu no balemesa ki bino byonna byolaba mulangira bwe batule Katunga balemesa ki balemesa ki kati gwe woowuliranga ttiimu ng'egambye balemesa ki anti nkuwadde ekyokulabirako nti minisita gye Kampala n'ayita banne bwe bakulembera ekibuga batuule bapulaningire ekibuga mwami Lukwago nga ne bano banne ne bagamba tuziyiwe enkiiko tetujja zigendamu nenkuwa n'ekyokulabirako nti tubawa n'obuyinza batuule bapulaningire ekibuga ne mubeere eno mu layini ne mubalonda ne basuulawo obwami ne badduka mu ggwanga ku City Hall awo zezo mukyala Misa Kabanda za Daise zaabano bani abaziyiwa obadde otuulayo okakasa enkiiko zonna ezibadde ziyikaawo mukyala Hajati Misa Honorable Minister oyinza okumpayo olukiiko lumu
nti Misa yayita Lukwago yayita olukiiko Misa n'aluyiwa nange nkuwe 10 nange nkuwe 10 nti gavumenti bwe badde bayita bateese bakolera awamu bano ne bayiwa ekyokubiri the problem with you moderator ogezaako nnyo okulaga ensi kale mpayo olukiiko lumu Honorable Misa Kabanda yayita bano ne bayiwa ne balukwago nyingi ekyokubiri bano abanupu bajja mu buyinza babadde batambuza ekintu ekigamba tubalabise tubakyayise bakyayisa ki gavumenti owulira ku mukulembeze waabwe ng'agenze bweru w'eggwanga n'abeera mu lukiiko balwansi yonna gye tujja ssente ezinayamba ku bibuga ezinayola ku kasasiro ezinayamba bano ab'obutale ab'omuwino ezinayamba ku gundi n'aga temuzibawa olaba to the extent atuuka n'okugenda kiri ku likodi n'agamba mutuyambe n'amafuta tebajja gasima tuzimba gejirwe nti ne sente temuzibawa tebajja bizimba n'enguudo tuzikola nti nazo temuzibawa n'agamba tubalemese ogenda okumaliriza sente zaalikoze ze twandifunye nga bagamba tetuzibawa gavumenti gyoyogerako nupu eremeseza gavumenti ofuna sente ez'okuzimba enguudo n'obutale ate bw'atambula nupu eremeseza gavumenti okufuna sente ez'okuzimba kubanga gavumenti yayisa ekiragiro polisi nga buli division erina okuba n'obutale bumeka bubiri kati nupu yeremeseza sente ez'okujja ne bwe bwali badde buva oli agamba nti kaŋŋende njogere ne gavumenti ya Amerika kaŋŋende njogere ne gavumenti ya Bungereza okuva edde badde tuvujjirira nti waakiri sente bwe zinajja ne bibaawo ebikolebwa bajja kulemeza Museveni mbuyinza naye Museveni nezitajja sere nezitajja alwanako ekisoboka ezijja nezijja eziganya nezigaana kati olaba tufuna sente za USMAID mu ministry ya land ziwa ne wa mchara mukwano gwange honorable mukama wange n'abakooba n'olaba nti muzimbe enguudo mu bibuga owulira era bw'otambula kati mu bibuga lwakuba mwe temutambula bw'ogenda Kerira bw'ogenda Fort bw'ogenda Embalala bali mu Kisenyi naye olaba nga waliwo ko fundamental change naye nga nabyo lutalo bannaffe nga bagamba temubikola tubalemese bw'ogenda ku local government ku districts mulangira for your information ensimbi kati ezikola nga oluguudo lw'oyinza okulaba kati ziba zaali approved mu kisanja kiri bwezitoloni bajja approvinga eyinza okumala ebbanga lyonna nirokijja neza akatale kanako ebusiga bw'okatunulira bakagudde omwaka guli naye nga oyagala kundowoozesa kisanja kya 210 oyagala kundowoozesa 210 kigende ku likodi nekagwa mu 2 kigende ku likodi naye katandise nti ab'opposition nti ab'opposition tebagendangako tebatambula mu mawanga ag'enjawulo ne ku international televisions okubijjisa okumaala okusaaba ebitoomi erinnya lya gavumenti ya Uganda nekiremesa sente nga ziriwa ne baleme ezalina okukola ki towulirangako wenga munnamawulire towulirangako nti n'owulira omukulembeze w'oludda oluvuganya ng'ali mu lukiiko olumu oba lunene oba lwansi yonna ng'agamba nti kino temukitukolera mu Uganda kyogamba gwobadde tobiwulira kale wetukoma ogenda kutujjukizaayo wa platform emu gye yayimirirako n'agaana sente okujja katuwumulemu program bitebye mulangira eri wasajja Vianney Muwonge mwoyo ggwanga Suzanne Kushaba tugenda kubanga tutambula ffenna onabitebya kyali kubitebye program eddakiika ziri mpaawo yayise ku ssaawa 5 eyakalasamanzi olunaku lwaleero mulangira njagala onzike n'oluvannyuma ate ngende ku Suzanne Kushaba kuba naye atwegatte ku naye sooka omalirize deni mwanjula naye anziza nnyo ate n'okwongera okwaniriza munnange Suzanne MP wa Kampala Central atayitamu era osigala member of public MP atawangula tukwaniriza naye mbadde maliriza nga ngamba abantu nti ekizibu kye tulina wano kyabakulembeze betulonda ate n'enkola eno eya demokrasia whereby nti tuneronderanga obukulembeze anafusinganga banne anakolanga bwati ne bwati etuleetedde oba nayo ekizibu kuba tulina omukulembeze bw'atuuse wano agambye nti nze nasoma ekitabo ky'embizzi nendaba amateeka g'embizzi ne bagisalira ogw'okufa negenda ku kannyo nekalirirwa naye kirungi abadde ayambadde sappule nemmanya mu bitabo byonna atekwa kubanga yalaba embizzi eyo omusango ogwagisalirwa ne gye yagenda bw'ogenda okuwulira nti ffe twalaba omusango gw'emmese
kakati ku bya kibuga musango gwa mmese embizi bagirya era bwe batyo bwe babadde mu kanso mu kifo ky'okusalirawo abantu ono mukazi watu yabeeranga omwowino nga bamafia bakonaivinga nabo opposition president nze nzijukira lumu twaline owekitiibwa Nakyowe mu nsonga z'okujja sirowa ebyo mu butale jukira gavumenti yali yaddira omwami eyali akulira sirowa n'amugamba gwokulira obutale bwonna obuli mu Uganda yagenda okulaba ebintu bigenda astray ng'abantu babbiddwa nze nange nina tulina store awo tata waffe yali yazimba obuyumba mu owinaawo edda naye nga nabo babutugaano busolozaamu ssente nabo buli kimu kyafuuka kyabwe president nga kiri bw'owulidde nti kiddayo ne bagamba president you are the overseer buli kimu gwe wali omulabiriza omukulu ye yennyini n'atuula n'aga katukyuseeko katuleeteko bano bakushaba tukyuseeko kana akatale tukakole bwe tuti ne bwe tuti era bano ogenda okuwulira omucungwa emicungwa emifu bw'ogiteeka mu nsawo n'ogumu ogubadde omulamu ogugwo ojja kusanga nga nawe oli rotten guno gwali mulamu ne tuguleeta naye bamafia nga bakonaivinga ne bano nagwo bagulemesa ne guvunda n'otuuka mu wino n'obabuuza mwakola ki babadde babimubuuza mu kalulu ng'abiraba kubanga bakuyamba okukulemesa ne president abantu batuma waliwo ababayamba okukola ki naye ng'ekigendererwa bapromotinga kiri kyembagambye tubalemese tubakyayise ombuuziza nti babalemesa ki weerabidde omanyi gwe ebiseera ebyo wali mu anti nkujjukira wabeerera mu anti ne mugisha muntu weweesimbirawo eri erubaga naye weerabidde nti baateekako wano ne batuuka n'okugamba nti tukube engoma ku ssaawa 4 ku 8 eggwanga gavumenti egwe ebyo wabyerabira gwe tokimanyi nti tubalemesa eki gwe tokimanyi nti waliwo abakulembeze abali mu kkomera nga bavunaana ajja kubageyininga mundu kujjako gavumenti toyanza gwe byo tobimanyi naawe okyabibuuza eri wasajja twegatiddwako mu nankyukakyuka Susan Kushaba yaliko omukulembeze wankyukakyuka kati mu katale k'owino ate nga ye yakulemberamu enteekateeka y'okukwata obutale ne buzziwa ate emikono gya gavumenti mabegakaawo nali ndaba ekiwandiiko mu mpapula mawulire olumu nga yeetonda yejjusa okukwata obutale ate n'abuzzaayo mikono gya gavumenti mu kiseera kino abantu abasengulwa balagirwa okugenda mu butale obutaliiwo kubanga gavumenti erina obutale butono nnyo obusinga bwa bannannyini naye nga si mu Kampala mukka mu bibuga byonna erabika okubanga eringa master plan Kampala Metropolitan Master Plan okulaba nga bongera okutereeza ebibuga. Susan, oli butereevu ku Spark TV. Enteekateeka egenda mu maaso ey'ekisengula abantu n'okubeera nga ate babasenda buli omu agikubaganyako ebirowoozo bubwe naye ggwe olowoolezebwa okuba nti nno bino ngeri gy'obirabamu otuuka n'okukemebwa okwejjusa lwaki ate n'obutale bwe waliyo omu ku baakulembera obutale buno kati gye basindika abantu tebajjaayo. Olowooza abantu abali mu mbeera eno gavumenti gy'owagira bagiraba mu kifaananyi ki? Kibi. Jiwe ngama gavumenti gy'owagira yene eriko gy'owagira? Ya President Museveni gye mpagira. Yekola bino? Yeri mu kukola bino. Bagiraba mu kifaananyi kibi. Ngetereza ekibuga kubanga abamu bagamba nti ekibuga kati kyafuna ku busizo. Okutereeza ekibuga si kibi. Naye enkwata y'etteeka lino nga bwe bagikuttemu ne bagikwata ne mu kaseera ate eno trade order yali etandika baali bagireese nga n'akalulu tekanatandika ne bagamba nti bannaaye mwagala kutulemya akalulu era ne baddamu ne bagikomyawo nga n'okulayira tanakola ki? Tanalayira. Ekitegeeza nti si kugikomyawo kugiteekesa mukola kuba olweddi kyali kifulumye mu Novemba Misa Kabanda nga kifulumiza Honorable Nabbanja n'ayita ku lw'omukaaga n'ayita meeting bukubirire nekiyimirira nga bw'ogenda naye nga bw'oba olabanga ekintu ekyo nga tugenda mu kalulu nga bwe kiri mu kukaabya abantu nga kati essaawa ze n'ogamba nti akalulu kaddibwemu essaawa eno we twogerera nti bannaye akalulu wa president kaddamu oba akalulu ka Uganda olowooza NRM asobola okufuna omubaka oba ne president asobola okufuna akalulu? Tosobola kukaabya ggwanga. Eggwanga byonna we liri likaaba.
akalulu ne kaddamu okukubibwa leero ne kaddamu okukubibwa leero kino nkyogera nga ndi mu kamera akalulu ne bagamba nti election za Uganda ziri za selection katuddamu election zennyini nkubuulire President Museveni tasobola kuwangula Uganda n'ate era n'emukono gy'ataawangula yadde omubaka era nayo nyaba ebikwekweto gyebiri anti nkugambye nti teyajjayo zero era yafunayo ki obutonotono ekintu kino kye baleese okutereeza ekibuga kirungi naye okutereeza ekibuga kino mulimu abatagambwako abatasobya abali mu gavumenti ya President Museveni singa kibeera uniform era n'ogamba nti okutereeza ekibuga kino okuva mu kibuga okugenda okuva mu kibuga nga katugambe katuwe 15 kilometers nti tetwagalawo bukiyosiki ng'ovudde mu kibuga nobala kilomita 15 nobala 15 kati abantu kale basigalewa eyo ne mu kibuga it is okay kabakitereeze yes era bw'omamala okutereeza ekibuga omuntu ono abadde mu kibuga omuteeketeekedde otya omwami ono ayogedde bulungi President Museveni okujja Kayongo mu katale si yamujja mu kushaba nze namugoba era nga amaze kutwalira President Museveni petition nemulaga nti muzeeyi obutale wakola bubi nnyo okugamba nti abantu bezimbira obutale abantu tebalina ssente obutale President n'abuuza mu gavumenti wajja Kayongo mu katale wakanye enteekateeka y'abasuubuzi okwezimbira obutale nga tugamba nti gavumenti eteekateekera abantu ezimba obutale kubanga n'owino World Bank yali yakola ki yagizimba kati bamafiya be ne bamugamba nti jja obukulembeze mu butale ekyo kyali kitegeeza kintu obutale butabeera mu bukulembeze teri kigenda kutambula mu butale kubanga KCCA nayo yokka nabo basuubuzi era nga nsanze mwami Vianney wano ng'ayogera ku katale ka Kitintale tosobola kungamba nti akatale k'Ekitintale kali mu myaka kati gwakuna kazimbibwa tekaggwa omuntu ono gojja mu kibuga omuteeketeekeddewa babagambye bagende mu busafi njogera Kampala wano yes ne babagamba mugende mu busafi bwe babagambye okugenda babawadde emyezi 3 bagenda kumenya busafi bagenda gizimba era bwe banaba bagizimba abantu bano bagenda kuddawa gavumenti bunafu bwayo okulaba nti egeremeddwa okuteekateekera omuntu wa wansi gavumenti eno kyova olaba nti ebikolwa byonna bye bali mu kukola President Museveni kibadde kimukumidde mu buyinza gabadde maanyi g'abantu muzeeyi akalulu kabadde afuna 71% yagijja mu bantu kati abantu bano bagezezaako okuba mukyaya bwe bamala omumukyaya kyovula nga palamenti ekuleetera amateeka amakakali ensonga za Uganda twagala kuleeta etteeka ensonga za Uganda tewali muntu webwera ayina okuzoogerako naye nga amazima gali nti Ugandans are the one to protect the president gwe ne bwoba oyagala nnyo nga bannayuganda twasalawo ne tuwa President Museveni akalulu ne bw'okola otya twamulonda so kati mukoze ebintu bw'ogamba mukoze baani bani ababikola bamafiya ba Museveni bamafiya president abawulira okusinga gwe eyali dali anti babamanyi okumulimba bamanyi bamugeta bamuteekawo ne bamulimba omanyi amazima tugogere nga amazima tokyasobola tukirira President Museveni akaddiye bw'aba akaddiye abantu bamukozesa taking advantage of him kati ekintu kino oluusi kigenda okubanga kiruvasingibwa nga kibi nze nyinza okugamba nti minisita wa local government yali ayina etteeka lyagenda okuyisa ery'obutale twali tutambulira ku tteeka eya 1954 nga lyali lifuga obutale kati ne baleeta private bill mu parliament yali etuukise ne ku meeza ya President Museveni
era bwe nagenda okumugamba nti obutale buno tokkiriza abantu obuntu okuzimba kubanga tebalina ssente naŋŋamba waliwo etteeka lye mbadde ngenda okusayininga kyoŋŋamba nti etteeka eryo ngira ndeese okulisayininga konze ye ani gagamba pulezidenti nga tuli babiri bwe tuti naŋŋamba ngira ndeka okulisayininga konze ye tolisayininga kubanga mulimu ebirumira era difevaringa bakayongo bainvestor yes kati ekitegeeza nti omuntu abeera atya n'obwannannyini ku ttaka lya gavumenti era n'agamba nti kati neriddayo n'akwera Rafael Magezi n'agamba tuula ne muwala wange Kushaba Susan ne ba stakeholders mulabe nti mutereeza etteeka ery'obutale ne tutuula nenjagala nkubuule yes naye ngaetteeka eryo minisita wa gavumenti z'ebitundu n'atuula ne Susan Kushaba nga tuteeseza eggwanga kyali luddawo ekyo twali ku ofiisi ye wali is it workers house wano kugun ku ministry wenyini wano wansi wano okugwa biki bye mwateesa era biki bi resolution zaali kino ekizimbe kisingayo obuwanvu bagiyitani kiruwa wansi wa parliament erinnya ndyerabidde wansi wa parliament kingdom si kingdom side eri nedda waliwo ekizimbe kiri awo baminisita mwe batuula era ali ku floor esooka kyonna kyekiri twatuula naye era Rafael Magezi nayita ne baminisita bamu by then mwalimu yali bene namugwanya ne tutuula naye n'abalala ne tubalaga biki bye twetaaga mu tteeka yali taliimu kamya yali amaze okuvaamu kamya bene namugwanya yali ali mu Namongi ne tumugamba nti kino kijjeemu kino kiteekemu kola bwoti era bwe twavaawo lye baatwalira pulezidenti lyali ddala era ebimu ne bagaana okubijjamu mumala okuteesa ate bo ne batwala lidala era ne liddayo pulezidenti n'ankubira nti etteeka lino wafunyeeko kopi ogwe konze muzeeyi sinafunako kubanga balukomezaawo ndi sayiningi nemugamba sinagifuna gamba bagikuwe n'alagira omuntu agimpe okusanga mu gundi kubanga twatula n'ab'obutale bachairman abalala mu butale abaalimu nga ebimu ebirimu tetwabyogerako era nemugamba nti mukyalimu ebirumira era n'aligoba yali sayininga ku mulundi gwakumeka gwakusatu nga byonna ebirimu nga biyamba omuntu wa wansi naye eryo teriteekebwangako mu nkola omwali market ordinance nti ekiyamba omuntu wa wansi tekyangibwa okuteekebwa mu nkola kubanga kyalimu okugamba nti obutale bwonna bwa gavumenti bwa bwereere omuntu asasulenga emitwalo 6 omudaala ate mwaka owakaduuka asasule emitwalo 10 n'egyo 12 mwaka negenda mu butale bwa gavumenti bwe yakazimba tandikire soroti akaduuka kali mu mitwalo 40 n'okugenda waggulu esoroti yes bwonna obutale bwe yazimba kati Magezi ebyo tabiraba lwaki etteeka kyenajjusa kyekyo nti naye abantu natuko gye nasoma wano ngega Susan Kushaba yaliko ssente wa Kaleka Owino era nga yakulembera olutalo lw'okuddiza gavumenti akatale kano okuva mu mikono gy'abasuubuzi abigattira mu kibiina kya Slow ssente bali ku ddembe Stalls Shops and Lock-up Owners Association Slower yetondedde abantu bali abasengulwa ku kitundu wali ku Owino olw'okubakunga ne bakwasa akatale kaabwe gavumenti kati akatale ko Owino it is the biggest market in East Africa ate wabeera mu Owino ngo era okulembera ekibiina ekyabakulembeze b'obutale bonna ekiseera ekyo akatale ako ka gavumenti mu kaseera ke yagoba abantu ku makubo ate ke kaseera ke yagera neesenyula ekitundu ekimu ku Owino abantu ne banyiiga ne bagamba Susan gwe watunda akatale kati nga lwaki sibeetondera nga mazima nze nali simanyi nti nabajja mu muliro ate ne mbateeka mu geyeena
babuka mfulampe ne bagwa musigiri. Yes, kubanga government ye yandibadde eteekateekera omuntu wa wansi. Twandibadde nga tulaba nti tuyina obutale obw'omubuulo. Essaawa zino Mutemeyigo wajja mu kibuga ali mu myezi emeka nga takola. Golowooza abaawo ate talina famire. Kino kyatandikira e Kampala abantu nga balowooza kigenda kusigala Kampala. Naye buli muntu waali akaaba. Lwaki temwateekako ne mugamba nti etteeka lino tusooke tulutunulemu tulabe kino ekintu kye twayisiza kigenda kukoosa kitya Bannayuganda. Era bwe tuba nga tetunakiteekesa mu nkola tusooke tuteekateekere gavumenti mu njogera mu Kampala erina obutale 16 obwayo akatale akazimbe kali kamu akebusega. Ate nako bwe yamala okukazimba baminisita ba Museveni bakatwala n'abakungu mu KCCA. Era tetwagala kwogera bitaliiyo. Gwobyogedde baminisita baani era eyakulembera okutwala akatale ako okukagabana yali Misa Kabanda. Era nga gundi ombuuziza mu kugambe era nga banadeka nsooke male lwaki ekizibu kyo kyekyo woba ompise leka nyonyole Bannayuganda lwaki oŋŋamba siina facts. Oyinza okwogera omuntu nga tolina facts. Genda mu katale k'ebusega era omusajja gwe baakwasa okutunda obuduuka yali kitata ono wa boda yali yatagenda kukubirayo ne executive director amugamba kyekikolese wano anti corruption si yamugjayo kitata nga yali atunda Misa Kabanda gwe yateekamu golowooza ekyo kyokka teweeruma lulimi. Obutale bwonna buno okubununula okudda obutale bwonna okubununula ne budda mu gavumenti. Baana baali bayinamu ba IGP tebalina buduuka mu owino. IGP kyeki ono alimu kulya poliisi oba sigamba ono aliko waliwo okuvira ddala ku IGP bali tebalina buduuka mu owino. Guli omulembe guli ogwali mukawuku gundi ono akatale k'ebugoloobi vice president Speciosa Wandera Kazibwe yali talina midaala ebugoloobi biseera bwe yabeera vice oba nga yes ebintu bino ffe ababikugamba leka tubikugambye otuyita kujja wano tutegeeze eggwanga ate enzino katigwereka ntwale mu kooti bitebye nti bali batwa ne bagabana akatale akebusega kagabanwa ate kyekisoosa okugabanwa tebagabanye mwara tebagabanye mwara omwala tebagugabanya essaawa zino 5 bamuguzizaako wano mu maaso ge $8 million buwumbi mumeka tebusobola kumala akatale kamwe ak'ekitante kitintale tekasobola kuggwa. Omwala Museveni yagugabira bwereere naye essaawa zino bali mu gutunda kirumira bamuguzizaako. Bino byenkugamba kubulya bituufu. Bamafiya bano bajja okukyayisa President Museveni. Nze njagala mbabwene bwoba ng'oli wa NRM abantu bagambe ekituufu basobola okutuukira president gwe tokyasobola mutuukiriza nkugambye muzeeyi president alaba bitebye naye tokyafuna mukisa era kati sikufuna mpise wano ajajjira babitebye tosobola kunyigiriza muntu n'omugoba mu kibuga n'omusanga mu kibuga gy'abadde apangisa katugambe nti nze nva mbalala mbadde mu kibuga ongobyemu ngenze gyensula enamuŋŋoona nenteekako omudaala gw'ennyaanya naye nonumbayo nenvaawo ngenze entuŋŋamo gye banzaala nayo numbyeyo bamafiya abantu mubamenye. Muzeeyi njagala nkubule bino bye byakulwanya ekitegeeza nti ebyakulwanya bizzeemu ate bwe tudda ku opposition ye teddamu nakwogera. Singa tubadde tuyina opposition eri very strong nga bw'olabanga Besigye n'agamba walk to work singa kino ekiragiro bamaze n'okukistopinga. Opposition y'abaviani temuli bano bali mu kazanyo ne NRM baliwa bano eriweno
andi akunyumiriza omusango gw'embizi nkugambye nti bagamba nti kalonde kakuume kabanje bakatakabanjiza mu Amerika. Nkugambye nze sikyayagala muntu kunyumiza bibiina tubikoye. Twagala bukulembeze nga bwola omwana wa Burkina Faso. Tukolera abantu oli muli wanguzi bakuteeka wale bakukube sasa oveewo. Ekyo tonja kuneyanza wakwada obudde nze nkyayogera. Njagala Bannayuganda njagala mbabuulire. Bannayuganda oba banziika nange bwe ndi enguzi bankube banzike. Owulira naye twagala amateeka agagenda okukwata ku buli muntu galeme kutayiza bano abantu kubanga balina embuto ennene. Mwalabye ekyabadde kituuse ku katale ka Ssaabasajja badde bakooca bakagala kaveewo era ebibaluwa wabiraba bakocheza naye Ssaabasajja n'agamba kaddewo ne ssente n'azibawa lwabakocheza obamanyi toraba social media ya baba marokocha abazze bocho obutali katono nnyo abazze bocho obutali kati tubamanyi kubanga akatale bwe bamarokocha wali watu atwalawo era papura byafuruma nga abantu bagambye okuzaawo akaduuka ogenda kutanzibwa baba miliyoni nnya era kabaka Ssaabasajja tukwebaza nti wavaayo noyamba abantu noba wa sente miliyoni 7 muzeewo ki akatale kamu bazeewo ki obutali bubamanyi kati njagala mbabuulire nti ebintu ebiri mu kukolebwa Bannayuganda nze njagala nkubuulire omwami ono ajja kunsonyiwa era agambye nti singa kyali ekyo nange bandinkubye esasi nze njagala mpeeyo sikande mujamanyi Susan nali mu office ya government nali enguzibwa eti eyenteeka ku firing squad njagala mbabuulire nti ne UPC yali eyina amaanyi n'Amini yali ayina amaanyi naye njagala nkole kasita wejja ku muntu ono wansi omuti tegusobola kuyimira nga teguyina mirandira fe abantu fe mirandira ja President Museveni mpaka demalirize ensonga yange fe mirandira ja President Museveni naye bulwola banga bakutemyeko emirandira ekitegeeza nti entebe gyosigaddemu oli muwambe abantu batagala kubulya amazima be bamulangira nti muzeeyi bakuwambye mafiye kutwala muzeeyi bamuwambye muzeeyi baleme kumutiisa n'okubagagana amateeka agatuyamba nga bamulaga nti abantu bakukyaye tetukyayina opposition njagala ali eyo bw'oba ogamba nti wakyali opposition yaggwa bano abanupu nabo baali banoonya we baliira kati ninyo kati essaawa zino kamaliza ensonga yange tajja kukanya ne mukyala Susan ateeka okumanya opposition kyeki tojja kugamba nti opposition teriyo abo abantu boolaba be bamenyedde ebyabwe kati bali ku opposition uliriza ebayambye eki kale ebayambye eki ekisinzo okukola bano obubi tebategeera kintu kye bayita opposition kubanga osobola okulowooza n'olowooza nti buno obukulembeze oba naye abantu bano bagenzi bamenyera kati be bali uliriza nkubuulire nkugambye nti essaawa zino bateekawo okulonda President Museveni 71% gye yajjayo tasobola gijjayo abantu banyiivu baana babanyiiziza si bantu ba President Museveni si minister wa President Museveni mbuuza ebintu bino bwe bibe biyita tuyina ababaka ba NRM babaayo n'ababaka ab'opposition babaayo temusobola kwekenneenya ne mga nti naye erina ebbago lye muleese mubeere on record nga mwarwana togikwatako mugambe nti nedda lwaki temutangira kintu kino nga tekinaba kubaawo ne mukitangira mu parliament anatamanya nti ababaka b'opposition barwanira mu parliament nga bagamba temujja gikwatako lwaki gana amateeka temugarwanyisa kati essaawa zino mwakoze ennongoosereza ku mateeka ga boda ne taxi kubanga zaabwe zaabwe be bananyini boda ne taxi. Susan, olusirika olw'abannakibiina kyowagira n'aba NRM leaning lwakomekerezeddwa wakati wano mukomekerezebwa wabaddewo olutwala lwa kooti olwatudde ne lubaako munnakibiina kya NRM kaada gwe basalidde okulya enguzi okwenyigira mu bulabbayi n'obukenuzi era president kiri ku record yabadde mu lusirika olwo n'ategeeza nti abafaanana ng'ono gwe batadde kalabba
ebifaananyi producer ajja bitulaga bajja ne bamwetondera n'abasonyiwa naye ono tetumanyi kuba naye ebigambo bya nsonyiwa gunsinze bannange embeenenyi zambeetondera azze abyogera lunye waliwo bwe baasonyiwa era badde mu lukiiko olwo ye kennyini ssentebe w'ekibiina kyo ne mwami Mulangire n'agamba nti bajja ne bamwetondera kaweefube wa President Museveni okulwanyisa obuli bw'enguzi buli kisanja ng'anaatera okulayira naye ng'amaze okulayira azze akyogera lunye nti ebimu byagenda okussaako essira oba empagi sedduge kwagenda otambuliza gavumenti ebeereddako. Tuli bamativu n'engeri obukenizi obulabbayi n'obubbi bw'ensimbi eziteekeddwa okuyamba abantu ba bulijjo gye lukwatiddwamu. Ndi wa Vianney Muwonge. Okibuuza nze ekibuuza. Ndi wa Vianney Muwonge. Ekisookera ddala Mwami Kefas n'abampuliriza waliwo ebigambo omukyala Susan byakozesezza ate ebigambo byakozesezza ebyo bikulu nnyo era nzize mbyogerako. Ekyomukisa omulungi ate Mwami Susan kyatuyambye nti ye n'okusisinkana jjajja w'abaana amusisinkana naye ye nga amusisinkana aga nti jjajja w'abaana akaddiye era jjajja w'abaana embeera gy'alimu alimbibwa bulimbibwa. Ekyo kyetaaga okweraliikiriza eggwanga kubanga mmwe abamu ku mmwe abali eyo mulinga nze Vianney muli ba ku street jjajja mumulaba ku TV nga nange bwe mulaba ku TV naye bw'abanga goonya eri mu mazzi ebaga nti jjajja akaddiye era jjajja embeera gy'alimu buli omu ajja alimba bulimbi. Tetukyasobola kugamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna tukyasobola okubeera n'obwesige obumukwasa emyaka 5 okulaba ng'agimala. Kukyetaaga kiteeka okutweraliikiriza. Mwami Kefa n'abampuliriza amawanga agasinga gasaanyeewo nga gatuuse wano nga we tuli. Bw'otunuulira eggwanga erya elite waliwo omusajja eyakulembera elite n'omukono ogw'ekyuma Francisco Duvalier bwe yali akulembera yatuuka ekiseera n'akaddira naye ng'ebirowoozo ebimugaa nti nteekwa kuwa omwana wange entebe era agenda okumanyiza ng'afudde ng'agikwasiza omwana we Jean Duvalier. Era bw'osoma akatabo ka Papa Doc ne Son Doc Duvalier bakulaga ebintu ebyo naye byefaananyiriza n'ebiri wano. Era mukyala Susan bw'agezaako n'okukutunuza mu ggwanga n'akutunuza mu Burkina Faso agezaako kuba ye ng'ali munda kuba kati nze ndi bweru ngezaako bugeza ku interrogatinga bigambo bye nga ye ow'omunda. Bw'ogezaako okugaa nti ng'ekyali e Burkina Faso kibeere wano eno kitegeeza ye ng'ali munda amaze okumatira nti ebiri munda bibi nnyo. Akulaze nti ebiri munda bibi nnyo kubanga tetusobola kubeera mu mbeera nga president n'obwa president we bwe twamuwa ne tukwata ne tumwa intelligence esinga kubanga yasinga okulya ku intelligence bwe mwamuwa intelligence briefing agifuna ku macha agifuna n'olweggulo fenga bana Uganda oba yabufuna atya oba yabufuna atya oba yabufuna atya na ye president wa Uganda oba oyagala oba toyagala kino kati kekaseera tubeeko ebiseera bineeno tubeeko kati abimanyi ate teyamuleka mumuleke obudde mugenda funa tubeeko kati n'okufumiitiriza. Nakugamba ekintu kimu ekitawaanya bawasajja. Wasajja ono musajja mugezi fenga bawangadde naye afuna nnyo okukonta nakulwa ebintu bibiri. Waliwo kye bayita omutwe waliwo n'olubuto. Waliwo omutwe bwe gwagala okuwakanya olubuto naye najjukira nti olubuto lweluteekwa okufuna n'amaliriza ng'omutwe agwerabidde n'ayogerera olubuto. Andi wasajja andi bye bituusiza Uganda waneeno abantu bano be mulaba njagala nkubuulire abantu bano be mulaba kyova olaba Mwami Museveni ebbanga lyonna lyakulembera takulembera na muntu nga talina sikando era abantu bonna ajja bawa appointment nga balina sikando. Lwaki? Kubanga ayagala wanakwatira. Kati gwe Susan watu olina sikando muze tagenda kuwa kifo kisukkawo ku kyokatale otekwa kuwa ne sikando emu jana kangirako kubanga ebbanga lyonna afuze bannansi n'abalala nga bafugira mu kutya. Andi Mwami Kefa n'abampuliza bino bituuka kutweraliikiriza ng'eggwanga kubanga nakugamba nja kubeera musanyufu ng'emyalemu evuddewo naye kijja kunnuma nnyo okuvaawo kwa Mwami Museveni agende n'eggwanga lyaffe
buli wenda bebiri mu eyiti bagambye gundi nkugambye Duvalier yafadda genda otunule ekiri eyiti eggwanga balitemamu lwabo eggwanga lyafuuka lya bubinja bwe ntunulira wano ekigenda mu maaso Susan Nansigire ekifaananyi ky'obwamafiya bamafiya abali wano eno ndowoozaamu ne ŋŋamba bwe tulikeera ku makya ng'eggwanga lino lifuuse ery'obubinja. Ekisookera ddala ekyokubiri ekiteekwa okweraliikiza kubanga ono Susan ye simweraliikirira nnyo ti Susan asobola okugenda ku mwanjo kukuba neiba n'abeerayo kati ono omusajja wasajja ye ono wano nga watabanguse asobola okubaako weyenyiga ku mwanjo awo nayogera olulimi lwawo n'abeerawo kati ekineraliikiriza kyono tamanyi Luswayiri tamanyi Lunyankole tamanyi Lunyalwana akati bagwe kajira kati ono afiira wano naye lwakubanga talaba nti eggwanga liggwawo era yakubuuza nti liggwawo ligenda wa kubanga glasses zayambala tezimulaga kubanga njagala nkubulye tuli mu politics of patronage tuli mu politics nga tulinda taata awadde omwana nkabi ebyobufuzi kati bye tulimu azadde ovudde ebyo byonna ebyobufuzi tebisigazaawo ggwanga era gye bigezezzaako okubeera kyovula nakugambye nti ffe ab'ekisinde ekya popular resistance against successional politics ffe wano wetuyingiriramu kubanga tugenza okulaba bwogezaako wano ne ku mwanjo era olaba buli mweyagala kuleeta mutabani naye tebigezaako kuyamba ekintu ekisinga okubeera ekikulu Museveni tasobola kutugamba nti agenda kulwanyisa enguzi kubanga tajja kugisobola nakugambako wano Museveni omusango gwe yalimu ogw'obulyake nga yenyigidde mu bulyake omusango ogwalimu omuchina King Ho ne Sam Kuteesa omuchina oyo mu America eyasingisibwa emyaka 2 n'atuuka nga Sam Kuteesa ekyoja mu miro naye yakigabanako n'omukulu kubanga omukulu yakyogera n'aga nti Sam Kuteesa alina bye yaleeta Sam Kuteesa n'abeera nga takyaswagenda mu America naye oli ne bamusingisa emyaka gyali 2 oba omusango ogwo ogujjukira kati omuntu ow'ekikula kino nga ze bawasajja ne bannaabwe balina bye beenyigiramu ebyokubba ne babba nga Museveni yakafuga emyaka 15 n'abakomyawo nga yakafuga 2 najja nga abakomyawo kyekiri kye nakuga nti obubbi waneeno bubeera bubbi nga toyinaawo Godfather naye bw'osangibwa nga olinawo Godfather gy'onaddukira obubbi obwo tebujja kukola ki andi bawasajja bano bateeka okumanya abasonyiwa balina ba Godfather era namujju n'okwimuka yayimuse nga ye kubanga ye namujju yategeera era byonna bye yakola yayina Godfather era Godfather we yayogedde naga nti ze namujju yajja era ne musonyiwa yamusonyiwa ngaani amusonyiwa mu capacity ki ye yali kooti namujju baali bamusalidde oba baali tebamusalidde kubanga wandiŋŋambe nti namujju oluvannyuma lw'okumusalira Museveni n'akola bw'ati naye yamusonyiwa emisango ne gifiira awo Museveni yafuuka ddye kooti ekintu ekyo we must interrogate ebyabadde eyo nga yeewaako obujulizi nti yali mulamuzi mu nsonga eyo kyekiri kye nakugambye nti Museveni bw'afuuka omulamuzi kiddayo ku kiri kye nagambye nti amasiga gano ge mwagamba amasiga akatambulira eggwanga tegaliiwo yafuuka siga eddamuzi era erisonyiwa omuntu atanabeera convicted by court toyanza mulangira Mwami Museveni ssentebe w'ekibiina yawuliddwa nga akiddiŋŋana tabaka wa paalamenti lwakusirika naye mbimanyi ebibeera mu paalamenti obuli bw'enguzi buwunya n'okuwunya obuli mu paalamenti nalabula n'abaana abapya baleme kwesembereza bali abakadde era nabaga nti anakwatibwako ajja kumumendegera olusirika lwawunzise n'akwata obukadde 2 buli omu n'akola ki yagambye 10 yabagambye 10 naye babawaddeko 2 n'adde ndaba omukulu tugambe yabawadde obukadde 10 kati tubale 10 kati yabawadde yazijje ku vote ki yatunze ente bino ebintu byebigira kubanga sente zokka zawadde biliyoni 3.7 ssentebe bw'asooka n'ayogera n'agamba nti ekokkula obuli bw'enguzi obuli mu paalamenti ate n'akwata obukadde 10 n'abuwa buli mubaka ku bapya abagenda mu paalamenti n'abakadde abasigaddeyo ddala abane political will okusobola okuba nga lwanyisa obuli bw'enguzi era wetukutte olugero tukutte natusobozesa nsooka okutangaaza
n'okubaddiramu etteeka ly'ekibiina ky'NRM mwenzikirizibwa limpa obuyinza mbeera mu kifo kyendimu mu bukulembeze bw'ekibiina. It's my role to wipe the propaganda, okusiimuulawo n'okuwa abantu ekituufu. Mu buufu obwo tandikira wano okutegeeza eggwanga nti ssente ze mwawulidde ezagabiddwa n'ezikyagabwa ku nsonga eyo tezirina we zikwatiganira ku Vianney naawe nange andaba, naye ssente ezo chairman n'ekibiina kye be baazigabye. Chairman gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye, era ekibiina ky'NRM kigagga. Tulina emikutu mwe tujja ssente ze tukozesa, era bw'obuuza Suzani bwe wali ogenda okwesimbawo osaba akasunsula k'NRM bakujjako miliyoni 3. Buli mubaka wa parliament tumujjako ssente, era muwulira na iPod bwekwata bano bwe bafuna obuwumbi 5 fate tuba mu 14 oba okitegeera. Tuba mu bungi, ssente ezo kwe tutoola ne tugaba ne bawero wishers tezaabadde za muwi wa musolo. Ekyo sijja kukiddamu. Ekyokubiri, essaawa ne bweba yasirika ngeri eya Queen eri wali, bweba yasirika ku ssaawa 9, buli lwoyitawo ku ssaawa 9 weekanga olaba ntuufu, olaba ebaze ekiki ekituufu. Kitegeeza olugero Oluganda lutuukirira Oluganda nti sajjabbi teribulako kaki kalungi, nti ne bwakushaba ne bwaba byayogedde nga temuli oba nga sibi ebyali badde ebyo. President Museveni yingira mu nsonga za Kitandwe ne Hamu n'ensonga y'omwala. Nawe bikanze? Tebinkanze kuba mbadde mbimanyi. Ndiki? Naye ensonga ya Kitandwe gubadde omanyi kimulangira. Ensonga ya Kitandwe gyali mukwogera ku muleka ayogere. Mukwogerako ne Suzani gyaleese miliyoni ezatundiddwa ku mwala, ate n'abawaddeyo ssente zaabwe. Hamu n'abalemesa okukozesa we bakoze eki, ye n'agamba wange from when nga wa Hamu. Since when? Era why Hamu? Ajjawo amaanyi agagamba nti gwe Kitandwe ne bw'oba waguze gwe tozimbawo, nze nina okukola ki? Okuzimbawo. Wakati mu ntalo z'abagagga abo tugenda kukosebwa ng'eggwanga. Private sector bwefuna ekizibu n'abagagga naki, kyokka waliwo abantu abajja ne bakulimba ne bakugamba nti ezo ensonga tofaayo, abo abagagga mbalina, oba seekyo abo abagagga ono si wuwo, ono ki, ono wo. Tuula n'oweegendereza mu nsonga za Kitandwe. Kitandwe ng'omuntu mumanyi mu Kristaayo, ate ebigambo bye biki bitono. Waliwo abalala nga si mu Kristaayo naye nga yakanze ogamba ye muki, ye mutuufu. Gwe nga overseer ensonga z'abagagga, nzijukira bwe twatambula naawe president mu kibuga nga tugezaako okuyimiriza abantu nti omuntu apangisa ekizimbe ne batamuwa ttaala mu kizimbe, nti ate n'ettaala ogikola ki, ogipangisa yokka, n'ekizimbe n'okipangisa yokka, ne toilet n'okipangisa yokka, ne kasasiro n'ogipangisa yokka. Okyajjukiraawo president we yayingirira mu kibuga. Waliwo ebintu ebyetaaga okuyingiramu. Ekyokubiri ekyo nga nkimaliriza, waliwo agambye nti twali badde tuwa omwana n'atujuliza. Omanyi ono tasoma bitabo bya wano kumpi, era taleeta illustration za wano, oba ebya wano byo tabiraba. Sigamba oli ono ali walongwaga Izimadu Nivi nakola ate naawe omwana. Kati kankubuulireyo kino, nze nina muwala wange omumbejja Sara Nasuuna, andi kumpi nnyo mukwano gwange, era ne bwebba ssaawa eno gye nnina ku mukono ya Sara Nasuuna, era ne bwe nfunayo nnusu 10 mpulira nga Sara bw'aba talidde Nasuuna sebo omumbejja, nange sikola ki, buli omu akolerera abanaddawo, buli omu tewali musango lwaki omuntu awo omwana we. Ate kyabwa Katonda, Bayibuli egamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'ogu, yayina omu Yesu omulenzi. Ne wano waliwo omusajja ayina omulenzi, bw'amutuwa amwagaliza, kyabwa Katonda. Ekyokubiri, okuwa omwana mukireeta nnyo nti ayinza okuwa muwoozi. Gwe kyogamba gwe Vianney
gwe ne mutabani wa Bobi Wine ow'emyaka 2 obe 18 Mr Kampala gwe naye ani asinga okukolera ekibiina kye NUP era ani asinga okuba omulungi naye gwe naye ani asinga okifunamu era ku myaka egyo ani ayina obutuuze n'amaka n'abawala abalungi mu ggwanga eddala ku ssente z'ekibiina why mwana wa president mwana wa mukulembeze n'oli ayagaliza baki baana be bwe bamala okulya n'asooka alowooza ku mmwe temudiranga ekyobugagga ebyokulya emmere y'abaana ne mugiwembwa yesu ye yatugerera temuwanga emmere y'abaana ne mugiwembwa ebyasaliddwawo ekyankwanzi mu dakiika 3 nga mpunzika era byebyo bye natandikiddeko twabagambye nti tugenda kulwanyisa enguzi eyinza okuba nga tennaggwaawo naye tutaddewo measures eziraga nti tulwanya olutalo olulungi olw'okutuuka ewawakanirwa nga tunyweza ebitongole ebigirwanyisa oyo Jeno Isoke president yabadde ayogera nga asaaga agenda kutuulira ddala ali ku parliament ge waliwo ofisi yajja bakwata jjeeke agenda kutandikira kuona agenda zigaba mbu njagala bwa speaker yagambye ne bwe banakusanga ng'ozigaba ojja kuba disqualified olwageno zigaba yagambye ne gwe banasanga ng'ogaba ssente olw'okuba oyagala ekifo oyagala okufuuka kino bagenda kukwata jjeeke ebyo byonna kamalirize katono kamalirize nsigaza akadde katono nsaasira nga maliriza agambye ninga ali mu kyaki ate munnange tabimanyi abantu bano basoma nnyo ne balowooza nti basoma n'ebyamateeka beerabidde nti amateeka ga Uganda gawa obuyinza sitting president atavunaanwa kimu ekyokubiri okusalawo ekyenkomeredde nga bwayagala obono the behalf of the gwanga ekyo kyemwabadde mulwanira okukwata obuyinza naffe kyetwalwanidde kyemuva mulaba nga mu NRM mulimu ennyukutega resistance kitegeeza kubunyweza kubukwata kubulemera tetuyinza bbawaamu kuba tetuyinza kuddira abantu bajjeganga ggwe ne banno tubawe eggwanga bujega kivuma abalungi nga bano tubawe eggwanga batandike okusalawo kakati mu buufu obwo amateeka ga Uganda singa bansalira ogw'okufa kati nga ekitabo kyosomye gwe mwasalira embizzi bano bo basoma ogw'okufa bagusalira mulangira gusa ensongo singa bansalira omusango oba singa bankwata essaawa eno ne bantwala President Museveni alina obuyinza obwenkomeredde mu ssemateeka wa Uganda obugamba nti gwe fuluma nga bwabulina essaawa eno obugamba essaawa eno naakubira mukwano gwange osiwa atwala wana abawaki Orodi Kampala KMP wali namukubira n'agamba nti wasajja mwagala wano ngenda okufuluma we munyiga ekigalo nfulume nga bankutte jjeeke owulira kakati president obuyinza obusonyiwa n'obusiba abulina bwe yatadde sente n'alagira nti njagala ekkooti bagiwe sente ndagidde etuule wali get a point etuule wali teyatuddewo n'abantu ne babagamba 10 mugende muwulirize bameka emisango gy'okutta wano gumala ennaku 365 nga tebanatandika guwulira gulinga gwakulya mu nsi lukwe bakulambulako ne bakuzaayo ne bakulabako omwaka ne guggwanga oli mu ebyo mu nnaku 3 teguli mu kuwulirwa. That is the president ekyabalema okufuna ekisembayo. Munnange Suzani mama wange akalulu kaluma nze nesimbawoko naliko kansala ku district naye ne bamala ne bandya ne bampangula naye waliyo abantu abalingo n'abatanonda nakati sibaagala naye lwakuba nalokoka ebigambo ebimu bye muwulira Misa Kabanda yabikola yabba akatale yakola bwati temwerabira abatulaba n'abatuwuliriza nti Misa Kabanda yawangudde maama ono yawangudde Suzani kakati Suzani ye MP omubbe tugambe bwetu nti bakubba kakati yakubba oyinza okujja n'omusiga ebizigo ekyo kimu ekyokubiri nali ntudde ku TV yange mu ddiiro nga tulina muwala wange Maria Nasuna nendaba omukyalo ono ng'agamba nti sawangula kalulu naye ne Misa teyawangula Lubongo ye yatuwangula. You get a point. Kati bw'otandika ng'okulaba omwana wo ng'awolereza Kefaso wa anti ng'oba awolereza ono ONUP olw'okuba tebamuwadde kyayagala otandika okulowooza nti n'ebigambo byonna byayogera
it is because of anger, envy, owulira jealousy. Bwe yabeera mu Owino nga yakulira Owino, Museveni yali mulungi nga yasinga, naye kati agambye ne bwe tudda mu kalulu enkya kubikoleddwa Museveni tawangula. Ebirungi amata ge wakola mu Owino mu Kampala Central wobadde bwe wagenze mu bantu be wakolera ebirungi nga tetunakudda ku Museveni bakulonze. Museveni ne bwakomawo enkya akalulu akawangula. Akalulu akawangula tukaddemu. Obudde wa mubuweddeyo. Twafunye moderator okuva mu Owino. Anti twafunye moderator okuva mu Owino. Obudde wa mubuweddeyo. Abawino tubalamuze mwami Kabegaawo mu birime ne bakomandanti baawo mu birime. Tubalamusiza bantu Suzan Kushaba wali mu kalulu ne bakuwangula wadde gwe wagamba bakubba otukana okugamba nti mwami Lubongula yabawangula bwe badde bagaba ssente zino mwami Museveni yabadde abawa kwekulisa kalulu enkwagulo toyinza butakulisa amisa kabanda notamukulisa mukazi olw'ekibuuzo ekinene bannansi kye beebuuza bano babadde abatuufu okukulisa akalulu bali kakulisiza ono agamba nti Lubongoya ye yawangula omanyi ne ssente ezo zekyombuuza bakyogenda okubuuza nakitegedde dda ekisooka kya byonna osoose kugamba nti tusobola tutya okulwanyisa enguzi omuntu apromoting enguzi ye President Museveni esente zeyagabye tosobola kuba uliriza kyengamba asooke yetondera abantu nti akalulu olina okwogera ekituufu Museveni apromoting enguzi nze leka njogere gokyogedde lwaki toleka nemalayo lwaki ensonga gizimbe mwemuwabiza President Museveni mwemuli mukumuwabya nammwe omusajja abadde mulungi eri abantu mwemumuwabiza kubanga temumuogulya amazima wama uliriza ekisooka kya byonna President Museveni kyeyakoze eri eggwanga tutuganya wa abantu ssente but out of the camera ng'abantu tetutegedde naye owadde kubanga bangi abawadde ssente owulira naye okuvaayo n'ogamba nti tulwanyisa nguzi ate n'okomekereza ng'owadde abantu miliyoni 10 miliyoni 10 ku mbeera eggwanga lye lirimu ng'eggwanga likaaba terina ssente ng'eggwanga likaaba nti abantu bali mu kumenyebwa tebalina gye balaga tetulina butale obutale tebuzimbiddwa ekyo ekikolwa kyadde kibi tosobola nakuŋŋamba nti oli yabba ssente ne tumusonyiwa naye nandutu ali luzira bamusalidde emyaka 4 lwaki akatimba ka President Museveni kakwatamu mukene ne kaleka empuuta ennene tosobola kuŋŋamba nti olwanyisa nguzi ogamba munange muwala wange wabba ssente naye nenkusonyiwa todda mukuba oluyi mugende nti todda mukubba ssente zino ssente zetwogerako ssente za muwa musoro ssente zetwogerako zekutoŋŋamba nti kubanga vieni opposition yalina okwogera ebibi ku gavumenti bwadde ne lyogerwako nanyini lyo bekiri ffe tulina okutereeza gavumenti eno niyo n'ogitereeza otya kubanga olubuto oli mu kulya wekusiza olubuto lwo lugeze ng'olulwo yogera amazima gakufuule waddembe President Museveni tetugenda kulwanyisa nguzi ng'okya sugarcoatinga abamemba ba parliament twalabye ekyabadde ekyankwanzi omuntu eyogedde ku nsonga bannayuganda bwe badde bagala okulya ye mukyala nammeere omukazi oyo yayogedde ensonga semasonga era mu bantu abaatwalibwa mu kooti nga babbibwa akalulu ye nammere baba yakabba kakabbe kubanga alimu omulamwa tulaba mu bantu abalina omulamwa agenda kutukolera tanyumiza ba Misa Kabanda badde minisita wa Kampala emyaka 5 njagala mbuli ekintu kyakoledde bannakampala kyebamwebaza njagala okubulye tulina okwogera mu President Mugabe bwoba n'olwanyisa enguzi. Stop sugarcoating these MPs. Ate yanibadde awa akasente yanikawadde ffe abaagwa oba bwe babba kubanga ffe tuli obubi ono omuwadde agenda kufuna musaala ono yamuwadde bagenda kufuna musaala gyabwe
bagenda kufuna sente z'amamotoka bagenda kwekubako enfuufu nga bayingidde palamenti gwe pulezidenti Museveni bakubako enfuufu gwe wagibayiwako ate gwe batondayagiwadde gwe bwe baali mu kalulu ng'ekibiina tekyabawa ssente ekibiina kyabawa ssente ffe tuwadde abantu obuyinza amaanyi olw'ebikolwa bye tuli mu kukola tosobola kuŋŋamba nti olwanyisa nguzi nga palamenti yejjuddemu abali b'enguzi palamenti yabadde eyisa budget palamenti nga palamenti eri mu trillion emu n'ezigwamu naye poliisi ono gy'abadde agamba nti eneemusanga kukuba wano ku mulyango erina police posts meka era palamenti erina posts meka zoga nti bw'ova wano n'ogenda Kiryandongo ogenda kusangayo posti ya palamenti naye nga yeewadde budget esinga era ebitongole ebisinga wano byonna ebya gavumenti bifuna okusoomoozebwa bitya lwe batwala bajeti yaabwe mu parliamenti nga bagamba mulesa bajeti ya buwumbi bumeka nti buwumbi 20 kati mugiddeyo okugiyisa mugiddeyo mwongeremu obuwumbi 2.5 5 gaffe teri kitongole kya gavumenti wano ekiyisibwa bajeti yaayo nga palamenti teyinaako mutemwa ate abalinga abo yasonyiwa nga teyinaako obasonyiwa ku ddiiru ki balekenge era nzikanya ne Vianney batwale mu kooti obasonyiwa nga bwasonyiwese buufu naye nga amaze okukola ki okusaavinga Nandutu yakwatiddwa yali state minister naye minister full minister lwaki ayina amabaata ago galimu speaker wa parliament ayina galimu gundi galimu prime minister ayina lwaki galimu minister wa finance ayina bino ebintu tetubyogera nti abantu tubakyawa oba tubibalinaako obuzibu ate soogera bino ebintu nze njagala nkubuulire omulangira tandika ononyerezeko Susan, I have an independent mind era Vianney amanyi kubanga tebaleetera nnyo okubeera kasameeme nze endowooza yange njiwanga nze sigiwanga munakibiina kya NRM njiwanga omuntu awagira oba omuntu ari concerned citizen of Uganda kubanga bamuna tetugambye President Museveni n'abitegeera nga ffe tuli wano tuli mu kusiiga kazigo tetugenda kutereeza Uganda lwaki nkugamba nti omwana atukwatemu omwana omuhoozi alina okujja ayambe taata we kubana ababbi ababeera nga bamugamba nti taata we taga kuyamba yes era kino nkyogera wano singa CDF tebaamuwabwa CDF era asooka kumuyozayoza yafunye mu magye abasibye nno zino bomu wali oziraba zino zebaali batandise okustaginga yine ebwatukidde wano abantu bafudde ezaaliyo ani yabakwata si yeye wale bavunanye gino laba ekizimbe kyeyazimbye wali wano kugundi wano ng'ogenda mba Vianney ewa ebugolo yazimbyewo ani muhoozi yazimbidde ekitongole kyaki embuya ng'omanyi kye yakoze in 2 years ekyo kimuweesa obwa pulezidenti nkubulaga omuntu byazaakola olaba NRM efuze Uganda emyaka 40 teyina kitebe kyayo nti kyekino nkubuulira mwagibba okyaliwo NRM nze ndi wa NRM omunyiivu naye kati nze kati esaawa zino ababuulira ekituufu esaawa ekansooke ng'amalayo ng'amaliriza twandyagadde tulabe ekibiina kyaffe nga kiri strong nga kirinako ebintu ebiyingiza ssente mu kibiina n'oŋŋamba nti NRM tulina nga bwe tulaba tulina Spark TV tulina NRM TV tulina NRM radio tulina NRM esobola okubiddinga contracts nti ez'enguudo NRM ezifunye kyandibadde kitufuula b'amaanyi nti ne ssente pulezidenti bwe yandibadde agaba yandibadde ziva mu nsawo yaki singa bakiwadde gwe yakosebwa mu kalulu kuba bakubba
abana balina okufuna ku ssente bana badde balinga ffe abagamba nti ekikumi nawe wadde okyagala owuli essaawa zino sikyagala essaawa eno nkubuulira amazima k'oyo omuntu ali wansi awo ali mu kubonaabona oyo gwe wawa parish model nga wawamuwa parish model ne bamugjawo leka nsooke nkunyonye wamuwa parish model ng'ayina akaduuka baakamenye taliiwo omukyala abadde afumba emmere talina kiriisa baana ng'eyo embeera eryawo bwetyo ezo sente ziba ziriko ebikolimo era pulezidenti Museveni bw'aba wakulwanyisa nguzi akwate ku byennyanja lwaki kugamba Muhoozi yamaze dda n'okuzimba obuduukulu gwe genda eruzira waliwo buli self contained era bano bamulangira bwe muba temwegendereza mwogera amazima gabafuule baddembe njagala buli omu muwa sekendi za 3 awuzike kuba obudde buweddeyo nono nga mmaliriza Muhoozi ayinza okuba mupromotinga lwakuba je naakubye abantu bangi jeke naye tannakuba jeke ku nsonga z'owino newankubadde nga ate nagiba tenagirekawo ekyokubiri omuganda agamba nti bwe baba balya toyasama kulaba biri mu kamwa kyekitusirisa abaganda nga tulya naye ntandise okulowooza nti olugero olwo lwaligenda mu ggwanga eddala nalabako omukazi gwe bayita Miriam Matembe bwe yabeera minisita w'empisa n'obuntu bulamu nga mulungi nnyo era ng'agamba mwami Museveni yasinga naye byayogera kati bifaananira ddala kireetedde ekifaananyi nti omukyalo ono bwe yakuliranga Owino nga yenna butale yenna buli kimu taddwamu mu Owino awo nze nzijukira nagendako omanyi wali okola ne muganda wange Haji ndi Haji nga w'amaanyi naye kati olulimi lukyuse. Ekyokubiri ntegeeza abatulaba n'abatuwuliriza Pulezidenti Museveni nkiddamu tapromotinga nguzi ng'omukyala bw'agambye naye alwanyisa enguzi. Ekyokubiri enguzi ze ssente zikuweebwa oba mu kyama okole ekitali kituufu oba nga bakusasulira ekitali kituufu. Era ekyokulabirako omuwala akolera miliyoni 2 mu URA bamuwadde enguzi ya miliyoni 5 n'agigaana. Naye bwe bagenze Mwami Rushoji akulira URA bwe batudde ne bamusiima n'akasiimo ka miliyoni ameka 5 ne bazireeta mu lujjudde ensi yonna neetegeera nti twakoze eki. Mwami Museveni singa yabadde agaba nguzi yabadde asobola obbayita mu kyama eyo ewuwe mu State House ne tutamanya naye ssente akatali kabbe bw'oli eggumba osuula mu mulyango. Maliriza nga mbaagaliza ekisa kya Katonda Ayi Yesu abanjagalire naye temwerabira nti tuzimba ennyumba y'omulabirizi w'ennamirembe wagenda okutuula buli ali eyo leeta kyosobola tuzimbe ennyumba Bishop Vicarage ennamirembe. Naye omukyala Kushabo n'atambudde bulungi naye ayina waaviiriddeko naye waaviiriddeko agambye nti atano baaligawaddeyo waaviiriddeko awo nsobola okutegeera ng'omuntu ng'abaddewo wano mu byobufuzi n'okusoma bannabyabufuzi enkola gye bakolamu sobola okukimusaasira kubanga nanga bwe nagambye nti bw'abanga naye abadde ne Godfather nga atuula Ntebe kati alina okufuna Godfather omulala ow'embuya nti ebintu byonna byayogera binene webiriba bikyuseemu nga waliwo abamunoonya ow'embuya asobola ow'embuya muzibu nnyo mu kuba jeke kyemutiira abe n'aremu akaziga ako kuwona jeke y'omowino kuwona jeke y'omowino abatuwuliriza bweto program bwetambudde. Yesu omusajja omupira omuba yagamba in Japan a person kills himself. In China they will kill him. In Europe they will jail him. In Africa he will present himself for election. Ebyo bya social media Japan program. In Africa he will present abantu mwena abali eyo enaku z'omwezi 26 mujje Kololo tugende tuduke emisinde ejja amazaalibwa ga Jeno Muhoozi mujje tuduke kubanga esente zigenda okuvaamu zigenda kuyamba abaana baffe abaana ba ghetto okulaba nga tubakulaakulanya mu bakoowola bana Uganda mwenna nga 26 ate nebaza Jeno Muhoozi okubeera nga akutta abantu bonna naye nga tannakuba kushaba